Ochalaba okwanjula n'embaga. Wasimba kitoke kyaloka enakayembe kabala handisa tangalasi vuga ngembalasi waona quarantine enkambwe nga bajasi bamini waone kyeya kya juzi wano n'enzige zadduka tumbi kati wenkugurabinga togamba tinanywedde gwa zombo baire mu quarantine byebe nga bisinga bukiisi give me that baby pretty baby nadane I wanna double baby on my heart bade kumisi basheri kamesera muletale baby kamole kantale nawe semera nawe bade kumisi basheri kamesera muletale it's been a long time njagala okwebaza Katonda olw'ekisebo kyatuwadde era njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo abakadde abatuzaalira Naalongo ne Ssaalongo bannange mwebale nnyo mwebale ddala nga sinnagenda maaso amanya agange nze omukungu Ssaalongo Mukibuliso Muzanganda mazima Kabaka Njirandi Road mu bibuga byonna byemumanyi mu Uganda bwezi tenjagala okwongerako nti Ssaabasajja Kabaka talonda baavu alonda abeesobola era beesobola bannange sayisibwa omu kansooka embalage nange ekimyula kyange njagala yimireko abawuubire anet nyiiro bawuubireko oli kyatasobola kukkiriza oyinza okundaba nga nina sente noweza nazifunye eggulo sobodde ozikuma Katonda abadde nange emyaka 38 nga nfuga sente tolowooza nti zifukika ekyo temukiyita kyangu naye nzibaddemu emyaka 38 nga nkola ki nga nzifuga nawe oyinza okufuga abawaka ne bakulemerera naye Katonda bw'aba akukwatiddeko kisoboka eririra nnyabo obukedde eririra nga yeebazanye n'ebitondo omugera nange gaba gasanyu teryambikidde temudduukirira omwana agenda z'olutabaalo olunamidde agaasa akasi gyaluyimbye ze neeyimbira kuzaala kujagana nga kuza omuteefu ze ntudde no mu buziizi nengerera eno gye nkunidde naye nninga lengera ku baana bange mubazaale ze ntudde no mu buziizi masanyu g'okuzaala gye gammeze muli mpuliranga mira kagumba abange amasanyu g'okuzaala bwe galera amazina ntyabula gaki mikwano ngambye mpuliranga mira kagumba era amasanyu g'okuzaala bwe galera z'amazina ntyabula gaki nze mikwano baba mpuliranga mira kagumba muli amasanyu g'okuzaala bwe galera amazina ntyabula gaki mikwano bakabaka nze kubire maama bakisimbayo omumwe ekiramateya yagalanga zinegaggwe mu lukende okuzaala n'okuza si kya munino bw'ozadde bw'otamufumbiza naye ate bwamuleeta nze neetunuulira lukimbo omwana wange tampe mudde bwe yansuubiza muleze nyamo njagana nge yakisimbira ku mwezi n'abaali balowooza nti wakanyumiza tewala nkoko wala mayoba mwaje jembanga bijebyo ngate mulaba mu nyumba ngamba omukodomi sikira banga
Nali mukulaba Delta TV tukole omukolo nga bwe tugulaba bwe gugenda maaso amfunye omukisa ate Nalongo ne Salongo Kabugo nembeera ate nga tubafunye ng'omukolo gwabwe gwakwaga bwe guti banange omukolo gwatambudde gutya Salo omukolo mama gwatambudde bulungi era nebaza Mukama Katonda olw'ekyo gutambudde bulungi nebaza Mukama era nkyagenda maaso nga mwebaza olw'ekyo banange mwakoze ekintu ekayunga wali kituufu kyabadde kintu naye amaanyi g'abantu ng'enjogera ennaku zino eriwo nti amaanyi g'abantu naye abantu batubeereddewo nnyo mukwano ekintu tukijonjola nekibeera nga kyakabi nnyo wali eri mu kisenge ng'olaba konvoyi yonna ezze ku lulwo ng'olowooza ki bannange nawulira nga siyenze essaawa eyo kubanga bwe twali tusuubira nagenda olaba abantu nga bangi neŋŋamba bannange muli bantu b'abantu kituufu abantu batubeererawo era batwagala n'erinnya n'abalongo ati okimanyi Saalongo Naalongo abantu abo bettanira nnyo n'emikisa gibeerawo nga ne Mukama naye kuba Mukama ye byonna Mukama yasinga byonna amen omwami wo biki ebyakuleetera okukkiriza omwami wange ono bali abakyala bamala nagamba nze nabivuddeko nange sikyayagala naffe twekyanga owaaye nga bwe nagala nti ekintu tubale tukitegekera ebbanga nga tukirinda kolo nange yaŋŋamba bugambi kati omanyi tugenda konze ogambye nagamba ye tugenda leero nasooka ndowooza alimba ndolaba ngamba tandika onoonya bino konze leero ali serious nensooka nensirika nga sigambako bantu bonna nensirika nga mulimba mbagamba nenga sina n'omu gwe ŋŋambako ndolaba ye ali serious twala kintu nengamba kati naye ntandika okubuulirako bannange bw'otasiima ate oli bw'olisiima ki byakoze byeyogerera nga n'ogamba omuntu nti banne sinnagenanga gabugambi ti kyoliko tokitegeera naye era nga kubanga mukazi mukozi mukyala afaayo yeekubiriza ng'omukyala era walina okubeera kubenda kuzira abakyala bonna balina okuzitukira mu bakole so sikulinda baami baabwe nti babasange waka buli kimu yo wakangulira kino ngulira kino abaami beetamwe ne badduka n'awaka ne bw'osanga omukyala nga mukozi wadde muli mu mbeera si nnungi naye ng'olaba nti afaayo ayungako so sikutwala waabwe naye ng'ayungako ku kyo kyemulina kubanga bibeera by'abaana be bibeera byammwe bibeera bye ate kiki kyabakolerera kale naye kyenava nagamba nti kamusanyuse era nembaga ejja ssaawa yonna bwe nafulumayo nensooka nendaba finally mmanyi omwami wange baali bamutegekedde naye yali smart nasanyukira nnyo omwami wange kyekyokka ate naye yasanyuka kaŋŋambe nti ngenda okumutunulako nga naye omusanyufu nga nize gwe kwini ekyo kyokka neŋŋamba amaaso gakwataganawo ng'afuluma wetunuulira kuba mba sinatuuka waali nga yayimusedda kwatagana kube bakuwamu omulala ate onaabona atwala yina okwetegereza munnange bakoze omukolo omunene mu covid muli bazibu kyuma enkuba yatutawaganya naye era munnaye kuba yali erudde okutonya abokukyalo nabo ne bafuna omukisa enkuba netutawanya naye kasita byonna byawe ebiri engemuruka mukyala wange gye nali mugambye okumukwala kuba luli tuwagifuna budde ng'embeera si nnungi nnyo ye n'emmotoka mukwano hariya kabuno Nalongo akola ki emmotoka mukwano gye nagamba okukwasa mukyala wange webale pakasa naawe okugumikiza gamba omuganda agamba nti sosole bw'ata atuuka ku lyengedde era naye atuuse ku lyengedde ani agenda osooka ogituulamu
Mama. Ategere nti nyo ya mama yagenda soko tuulako mu motoka yange. Kozi n'omwami nja muvuga muggo. Namvuga mpola. Okay. Kale nyabo. Kale banayi, congratulations Nalongo ne Salongo Kabogo mwe bali kuleta mikolo ku Delta TV. Omukolo gongo yagala okugula bulungi nawo ogunyumire oyina guleta ku Delta TV tukole. Nalongo be bananyini kafukano ka New Millennium Gardens era osobola okuberanga gwo mudigize obali ndo omukolo ogenda woko wali eri mukono mu town ku New Millennium Gardens no bera atengo bawagiro jabbala abantu bampisa abantu bakakamu mwe bali nyo kuleta mukolo ku Delta TV. Nalongo we bali tuwagira mugome sezimukuzo ezababuuza saloon netukola kenviri ne makeup mwe bali nnyo Nalongo mwe balire ddala era nga tugamba nti jangu Sharita's by the world nawe osobola okubeera ng'olabika bulungi tutegeka omukolo gwonna wekitegedde mukwano nze Sharita mazima wanvu atakumira mpeera mukwano akonkumire bye bye omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo